kakati olulimi olw'omuzungu n'alutya n'atagezaako okuleeta bu splits naye olw'okuba ng'alina omulimu omukulu ogw'okuyisa Uganda oy'okugisa efuna obwetwaze n'amanya nti omutawaana gujja kusookera Mmengo kakati kwe kuyita omutanda Ssekabaka Muteesa owookubiri babiteeseemu babiteekeko n'emikono kakati Muteesa bamuyita entebe ne bamugamba ensonga ezo ne bamusaba aziteekeko omukono Muteesa n'agamba gavana nti ye teyeesalirawo ku nsonga za Buganda alina olukiiko alina ne kabineeti ye kaddeyo yeebuuza ku kabineeti ye gavana Cohen n'amugamba nti sebo osaaga waliwo endagaano kitaawe gye yasayininga weewaawo kitaawe yali wa myaka 3 Dawudichwa gye yasayininga oba balegents gye basayininga ng'egamba nti ojja kuyitibwa kabaka ng'ogoberera ebintu bya Nnabakyala e Bungereza koowetamu bw'oti ekkoona ng'obwakabaka tetukyabukuyita ne ku ssaawa ya leero kaakati sikyakuyita bwakabaka mbukugjeeko kubanga oleesa amalala wano ogaanye okuteekako ekintu kabaka n'agamba nti tonkangakanga kyonna ekijja kikole kijje n'amugamba ennyonyi yiyo tufulume wano toddayo na kusiibula ne bagenda ne bamulinyisa ennyonyi mu 1953 n'agenda n'awaŋŋangusibwa e Bungereza mwannyina agenda okubiwulira yakutuka na bukutusi kakati Omungereza bw'amala omutwala okubuwaŋŋangusa e Bungereza n'agezaako kukola kaddannyuma ateekeko kabaka omulala obulombolombo bwano nga butegeeza nti tosobola kuteekako kabaka mulala ng'oli tannasika mukono ne bakigaana Omungereza agenda okulaba nga yeetisse akalimu obuwuka kakati kwe kusala amagezi awamangu n'ayita olukuŋŋaana Namirembe lwatandikanga miitingi okukakkana gavana bwe yalujja okulwogereramu n'abagamba bannange bannayuganda mutuyambe abaganda mutuyambe muteese ebintu ensonga muzigguse ne kabaka wammwe asobole okukola ki okudda bwe bakikkiriza olukuŋŋaana ne batandika oduyita Namirembe conference nga balutaddeko n'omukugu gwe bajje mu ofiisi ya Commonwealth bamuyita Hankoko ne wano abaganda baalikyusa ne bamuyita ki Wankoko ndowooza waliwo ekitundu awo kyowulira kye bayita Wankoko kyava ku oyo omuzungu yakola ki yajje yali chairman wa conference eyo era okukakkana ng'endagaano y'Olukumi bajje amendinze bagijjeewo ne bateekawo Namirembe agreement ya 1955 mu October owa 1955 October oba November kabaka n'akomawo naye kabaka okuwaŋŋangusibwa gwe kulina engeri gye kwagatta bannayuganda ne UNC ebirala n'esooka n'ebyerabira neteekawo olutalo olw'amaanyi buli muntu yenna mu Uganda kabeere mu Kiga kabeere mu Teeso kabeere mu Lango kabeere mu Kyoli kabeere ki buli omu yakitegeererawo nti nno okuva lwe bakutte ku kabaka naye bamukutteko kakati olutalo ne lubeera lw'amaanyi kakati ne kabaka yali yavudde ebudde eyo azze ebintu ebisinga obungi abitwala bya kisaazisaazi naye bwe yalaba abantu abamulwaniridde n'abantu abamwaniriza n'agamba kati ate naye afuuse kirala era omuzungu n'amugambirawo nti ensonga za Buganda zijje mu ofiisi y'amatwale ozizze mu ofiisi y'ensonga ez'ebweru Buganda efune obwetwaze bwayo kati ate ekyo nakyo nekyongera tukaluubiriza tulwanira bwetwaze bwa Uganda ate ono agamba nti ate ayagala bubwe awo obuzibu ne bukola ki ne bweyongera okukola ki okujja kakati bwe twava mu 5 tuyingidde 5 tuyingidde 5 awo Uganda National Congress nga esitudde amaanyi neefunamuko ekizibu ekyali ekitono naye ekyo ekizibu kirina engeri gye kyajjamu ng'ate olumu tosobola kukyewala oba tosobola kikola ki Kangave Musaazi aba agenze ejjinja n'asangayo Abamisiri be baba bava mu Egypt ne bamugamba akasente ke twakuweereza wakafuna Kangave Musaazi n'agamba nti akasente ako saakakola ki saakafuna ne bamugamba genda ku kitebe kyaffe Bungereza gyekali Kangave Musaazi n'akuŋŋaanya obusente abo obutono kubanga baali bakuŋŋaanya ssente n'agenda e Bungereza bw'atuuka e Bungereza ne bamugamba ku kitebe kya Egypt nti naye waliwo omwami wo gwe bayita Joy Kiwanuka chairman yaggyeyo ssente zo
nti yagiyo sente ndi kale kanzireyo e Kampala agenda okutuuka ede Kampala nga Joyi Kiwanuka tamwetaaga namulabako amugamba eby'essente tabimanyi ye tategeera bibye naye nga Joyi Kiwanuka jjajja wa Antony General Kiryowa Kiwanuka kati nga abantu abamu bamulabye akyuse ennyambala woteri ye ya White Nile kirabu katwe agiddaabiriza olupapula lw'amawulire alutaddewo n'oluvannyuma n'atandika ne ttiimu y'omupiira Express. Okay? Kakati abantu ne batandika okumuteekako erinnya alidde ki era kakati bw'oyogera Joyi Kiwanuka bawongerako alidde ki. Okay? Ng'abantu nabo tebategeera anyirira akola ki. Kakati oyo yasinga okugamba nti ebintu bino ebya Ignatius Kangave Musaazi okuntambulirako tebikyakola makulu. Kakati ate nga ne bwe nayogeddeko emabega nti Uganda National Congress yali egenze Ghana ewankuluma ng'agiyise bwe baali bakomawo bayitira Cairo ewa Abdul Gamero Nasa naye n'abongera obuyambi n'abongera okubateekamu endowooza ey'amaanyi na kiki bwe bakomawo wano ng'abavubuka abo ba Abu Mayanja bayokya. Kakati Ignatius Kangave Musaazi ne yeeraliikirira n'agamba mutandise ofuna essente za Russia mutandise funa ssente zitunda Uganda sikyabeetaaga mulabika muleese omutawaana. Kakati ne bagamba ensonga ezo okuzimaliriza katufulumye delegate conference ebeere e Mbale bw'etuuka e Mbale ne batabukirayo ne bagamba nabano bamuzeeyi abaatandika ekintu kino sipiidi yammwe nafu kakati twegasse ne Cairo twegasse naani tutambuza bintu ku sipiidi nga mutawanya bino akalulu Kangave Musaazi tebamutaddeemu akalulu akamujja mu ntebe tekamugjeemu tebagambye nti ye tulina essasi lyaffe eryava e Kenya lye bayita Apollo Milton Obote likola emirimu mu legiko likola emirimu wa okay tumuyite tumuteeke ku ntebe. Kakati Obote teyalina mu lukuŋŋaana Mbale okugira nga bamutumya Joyi amutumya nga bamutwala e Mbale. Joyi yali mu Elgoni Hotel e Mbale. Obote olwayingira bwati mu luumu nga bayimirira nga bamubuuza Mr. President ng'Obote abagamba ebyo bye mumubuuza biki nti gwe tomanyi oli mabega Kangave Ignatius tumugye ku bukulembeze tutaddeko gwe